ekikuuma bizinensi zonna mu nsi nga zitambula bulungi bakiyita eki kiriwa kwawula ku byokola otya omulimu ogutaliiko byoyawulako tosobola kugubeerako era abantu abafuna emisaala nga tewaliwo we baawulira bali frustrated ate balina obusungu banyivu nnyo bw'oba oyagala okumanya omuntu tayawula ku byakola genda ku desiki nga saawa ez'okulya zituuse 7 ng'oyagala kusavinga olabe obusungu it is lunch time beebo oyo tayawula ne bweba banka waliwo section gy'osanga nga nsanyufu endala n'obasanga nga why waliwo section etayawula ku byekola nga ne wanyigiriza atya yawule tayina bwagezaako okunyigiriza okwawula gwayagala okwawula kajja mmuloopa kati n'omusanga mukazi wattu oba musajja wattu nga munyiivu nnyo babeera n'obusungu nga bulina power bank bekyajinga ono avaawo n'amuja n'ayokya abantu nga 5 mu dakiika 3 alaba nga akolera obwereere I have told you sir you move nogaba nange tayawula boosi yenna ayagala emirimu gyo gitambule va ku mwana ayawula mwesonyiwe enjawulo bweba tekusuula giveeko kulisi no babulire reality babulire reality omwana nga tayawula ku byakola tagenda kunywerawo ekikuumidde Brian ekikuumidde mwami Senkandwa ku mulimu gwo nyina omwami gwe nabuuza omanyize njala nnyo ebintu ebirabikako nagenda mu parking ya kirabu ne mbuuza omwana bakwa sente mmeka nange emitwalo ago 3 omwezi nanga bosi zatusasula ne mubuuza osula mu nyumba ya sente mmeka nti ya mitwalo 3 ne muga transport nange ekyo kindekere ne mugo olyaki nange ekyo kireke afuna meka 3 akola daily buli naku abaawo kati mulimu emirimu egimu gye tukuwa ne tukuwa omusaala mutono nga tumanye enjawulo esinga omusaala ekyo boss olina okuba okimanyi ekyo kirina okukuba wano gwe boss era boss a frustrating omukozi aleme kwawula ezo bizinensi zigwa bizinensi ng'oyagala okumanya omukozi ne bw'onaaba oboggola naye ng'omulekera enjawulo ye n'abeera nayo ajja kukola anakola nga bosi mukambwe naye nja bbeerawo akola nobwona nkwata obulungi naye nga buli kennyina okugjako ssente okazibye sijja bbeerawo ate okwata obulungi bakulya